Era abantu bano wammanga ensi bemanyiko bokka bendi okwogera. Kajoni Omutoolo, maneja Mutaawe owa Maulana Rain, Sani Uji ne Timo. Njagala bakulu papula kwa mama lwayagala. Mama antumye lupapula. Njagala bakulu papula kwa mama lwayagala. Mama antumye lupapula. Nze obulamu bwange sikolera public. Naye abantu abandi close bakimanyi. Bwe nali nzija nasooka mwebuuzako. Ndi mulembe agenda kumpa ki? Okuneegomba kiki? Toli mitinze nambe yegenda ejja mu inbox yo. Munnange Ayivani. Ne kakati waliwo empyezze. Nekiva gy'oli gwe kusalawo mu mutima. Mbulina ne bada kasitamba nga nsobola okunyonyola abantu bange ne bakitegeera. Naye luliboolo social media yinyi gyayiseeko okutanishinga abantu abamu mu mannya gaabwe agazze wansi. Naye luliboolo kwe bajjo yita ate yafune mu kinene. Ebyo bintu bye yakoze akwate simye bwe yagikoze addemu clarifying ekye yabadde ategeeza live tekyamaze cause video yadduse nnyo ate live teyadduse buli yabadde ku live yatemyemu ojasibu pati bwe yabadde ayagala addemu clarifying ku kye yayogedde. Amanya gange nze Makilin Juliet Nakalema abasinga mumanyi ng'owabanoonya nakava kati mu ddwaliro enziza okwetondera ensi n'okugigamba amazima agabadde emabega wa vidiyo zange naye nga sinaba bagamba ebyo. Njagala otegeeza abantu bano wammanga mugende mwekebeze ng'obudde bukyali we muba balamu alhamdulillah we muba balwadde mutandike eddagala ng'obudde bukyali kubanza esobola mulamu bwakumira biweke. Era abantu bano wammanga ensi bemanyiko bokka bendi okwogera. Kajoni Omutoolo, maneja Mutaawe owa Maulana Rain, Sani Uji ne Timo. Mwendanga mo, njagala mbuze ekimu. Timo Serika. Nabadde ngamba mwekebeze. Bani. Wayogedde amanya akatandika. Timo Sani Uji Kajoni ne maneja Mutaawe. Ekikulesa wano ki? Ekirese wano eno bandageko ku lupapula njagala genda kwekebeza naye njagala bandageko ku lupapula ezango zagazatwagala ku basic njagala laba ku lupapula kuba mama lwayagala mama antumye lupapula njagala laba ku lupapula kuba mama lwayagala mama antumye lupapula nalyaki Nalyaki kati mamori zazagazaki ayagala bazizo olupapula okay olina ko ku lupapula olwo ezagazagazaki nga gwe olina ko ku lupapula olwo ompozesa Yino chatting etandika waggulu nkugamba mu December mu November eno lindako kyenjagala soko okumanya kituufu erinnya lyo lyayogedde erinnya lyayogedde lyagala okufaanagana n'eryange naye nga si liryo kuba yagambye Sani Uji Sani Keys tekuliko kayuji sinako Uji tetubanga tuli ku mukyamu naye gwe tomanyi kyempiseemu lwekyo kintu awo wenyini wengenda okujjira ebeera nga bagamba Sani Uji ate gwe Sani Keys lwaki abantu bakubidde nnyo gw'amasimu anti kati bw'otunuulira ku app kwe yabitadde bw'ogamba Sani ebirowoozo by'omuntu bisooka kubbukira wange kuba abantu abasinga tebamanyi Sani mulala ku TikTok kyova olaba kati bwe bagambye yayogedde erinnya lyange funye nnyo amasimu mangi message nnyingi WhatsApp yange ejjudde kitegeera abantu be yabala byayogeddeko ayogedde ku Mutoolo n'ayogera ku manager Maulana Rain obamanyiiko Mutaawe mumanyi manager Mutaawe ate Mutoolo era nga bwenja okunyunya saategedde Mutoolo gwe yabadde ategeeza kuba wali yabadde specified n'ayogera nti Mutaawe ne tumutegeera oba ye Mutaawe tumumanyi n'ekirala kyalisinza okuleetera abantu olowooza nti yenze engeri gyayogedde ku Mutoolo aye n'ateekako Sani Uji balowooza ani ti gwe era twebuuzizza nti mwenna muyita wamu
ne Makilini oyo omumanyi yenga y'omuwala simulabanga nako simumanyi ebyaddala simumanyi kati omuwala abeera Dubai nze sigenangako Dubai nekyenjagala munoonye ebyaddala anti okugenda e Dubai yava eno Uganda kuba ayogera Luganda era muna Uganda ne bwe yali e Uganda simumanyi simulabangako era wasose n'onkubira essimu nomboza Makilini nandibadde gamba nti mumanyi nenkubuza afaanana atya nonsindikira vidiyo oli musajja wa ddiini ki senga omusajja avaayo pasita n'agamba yino bayibuli yogera oba omukyala tomumanyi obikkiriza ogikwata tetwetaaga na bayibuli obudde bwe banamalanga baleeta bayibuli kuba bayibuli yawandiikibwa muntu si bwe kiri beeteekemu ssente basitule omuwala oba basitule nze omuwala abyogere nga wendi oba nze mugambe nga wendi bwe bujulizi obusinga face to face abikunnyonnyole kyekisinga ng'oli mugumu nnyo anti njogera mazima omuntu abeera ku mazima ayogera aba mugumu nnyo kiringa kugamba nti Ivan mulabye nga abba mu supermarket osegiira nze njogera ndi mugumu bankimanyi nekyo byokirina omuwala ono olowooza all names si gwe asinga amaanyi mu Uganda manager Mutawe si asinga amaanyi yanditwalirowoozeza lwaki yagambye manager Mutawe n'atagamba Rain kuba Rain asinga manager Mutawe amaanyi tujja kugamba lwaki teyagambye tugereze ku TikTok kuliko abantu ab'enjawulo ab'amaanyi ne mu katembe eno gye tuli waliyo abantu ab'amaanyi lwaki yalonzeeyo mannya gamu nedda osanga byayogedde zabadde facts usanga yayogedde mazima nga beyayogeddeko baali bakoze ku bintu byabwe nga bali babiri naye ensobi gye yakoze mu ngeri gyeyayogeddemu erinnya teyali awudde bulungi kitegeeza tumusabe addemu akola akatambi akatuufu ng'aleeta n'ebifaananyi by'abantu kyoyagala nedda yakoze ne live by the way lwakuba abantu bafunye mukisa kubeera ku live ye yakoze live ekiro nabadde kuba nakoze live nze ekiro kwogera ku ezo nsonga naye nga buli ajja ku live ababadde bakitegeddeko bagamba erinnya liriwo eriti biki kati abantu sigala bagenda ku live ye okitegeera kuba yayogedde ku linnya lya Timo apo bwayogera ku Timo gwe tusinga okumanya ali ki ali omu balista Timo naye beyayogedde Timo abantu basinze kuddukira wa Timo oli balista era balista banjogedde essaawa zino mukazi we bayawukanye mama w'omwana bayawukanye ebyo lwako katambi Makilini tamanyi kye yakoze bulamu bw'abantu osegira era bwe yakoze live Timo yabaddeko n'amubuuza n'amugamba oyogera ku linnya Timo nali mbaddeko naawe like omwana na clarify n'agamba Timo bwe yabadde ategeeza mu ki kati nze saafunye mukisa kugenda ku invite ya live yawe kuba nange nagadde ku ki ku live kitegeera nkyakkaatiriza abantu bange abantu abasinze okukubira amasimu obwedda bagamba ki gwabusoose kugamba ki kibagambe ngende nekebeze si kiko n'abasinga obwedda kye bagamba ne WhatsApp ejjudde genda wekebeze twabirabye bansindikira vidiyo wekebezaako kati kampuni zenkola nazo Ivan bazimanyi buli vanyuma myezi ebiri bakebera naye olwaleero ng'olwaleero ne baba waliyo omuntu ayagala okukebera antwale nze nalinga mbitya ne kati nabimanyira bantwale bankebere era wakuba kyasinza okunnuma bannayuganda bakitegedde bubi erinnya balikootinze bubi olina omukyala omukyala bwe yakala byagamba mukyala tannandaga nnyo nti oba yakalabye kuba tali ku TikTok yo nagimugamba n'ensi gyalimu bagibaninga nga lwaki omugaana twagala alabe byokola abiraba kuba se wali kyenkwata ne sikimuweereza waliwo wobeera oli kati bwe kyobumanya mukyala wange she's my number one personal advisor ebyokola byonna yakwadivisa muwabuzi wange asooka okuntiko abeera mu nsi ki ali India tali Uganda wano Uganda tolinaawo omuntu aveeyo zenga muleete era oba omuleese omanya muti nali mulimba si eno interview mwesoso kyogerera ekyo nze mbaga Uganda tewali famire yo bazadde bo neŋŋanda zo ziri zitya mu mbeera eno sofa abakulu bange bakansindikira obutambi obwo wawo ne sisita wange aliyokke bamuyita Priscilla yansindikidde vidiyo eyo n'abako n'ebintu byeyambuuzizza ne munnyonnyola
nangamba nawe kibanga kituufu siye because namunyonyodde nti omwala yagambye erinnya Sani UG nemunyonyola mugamba siye era ngamba naye bwoba okola ebintu ebirala omanyi mmwe like abantu abali mu limelight babatunuulira nnyo it's easy omuntu okusettinga ekintu weebereremu because naye ampabula nnyo ku nsonga ezimu nanti the good thing me I know my status ate second of all sigamuwala sibeeranko naye simumanyi oli musajja musiraamu uli mukisiibu naye nga totya Katonda ne Allah nti oli mulamu era tomumiitingangako wallahi billahi tallahi omuzadde nasigaza omu taata omuwala tomumanyi naye bwe mba nnimba Mungu amunkolera kyayagala muzadde wange singa omwala obeera omuzadde sikimuteeka namu tetugenda wala mu kyakwegatta Maklin we mba nalimbaddeko naye mu kifo kyekimu nga tuliwo babiri Mungu erinnya lino lye nnina alitanishinga lijjo anzize ku zero ewekubye mu ggo ngwekubye nati kyenagambe bwali obaddekawo ng'omuntu ayogera amazima simumanyi simulabanga nako segomba namulabako bayire kati kanjogere n'ekisinga obubire kuba kati we byatuuse yakoze ebintu ebyakyankalanyiza famire zaffe n'abantu bayire bafaani baffe batandise otujjamu obwesiga lwekigwetwa ebyo ebintu Maklin sisike zange if I'm to date she's not my level mubi nnyo muto nnyo mukulu nnyo si mubi si mukulu si muto I appreciate naye muntu but she's not my level if I start dating si muntu wange level zo ziri zitya ye mukyala wange simayo ba mubi oba mulungi simanyi yezizo level zange zentambulira kubona erinnya lye naye mweriri asiga yeyegalidde naye omuwala oyo yabadde nga bona agamba nti Ivan Mutoolo naye lwakuba like video yayogedde papa kati abantu bawulidde Mutoolo balowooza ki Niko kati ne bawulira n'erinnya liri erifaanagana n'eryange ne balowooza nti ki nti nze naye nga si ye lwaki atidde nnyo dakiraga just yabadde embeera n'atya nnyo naye nga gwe weebase oba weegumya bwegumya nnyo nalose n'enduta n'oluloota njagala by the kyannumiza omutwe nabadde njagala kuvaayo to be open to lighten something abantu bagule obwongo bwabwe baleme gendera ku ki because abantu abasinga omanyi Ivan tuba n'abantu nga is a hidden fan kati bawulira embeera bwetyo tugesa nagamba bana abaana ki kyovola babo bangambye nti oyagala nveeyo njogere kwezi ensonga nagambye kanveeyo bantu bangi bangambye nveeyo njogere naye nagambye ngenda kukola n'omuntu omuggo so ekinnuma ennyo nze nabadde njagala kuvaayo kutangaza bannayuganda nti byayogeddwa tebayogedde ku nze kubanga abantu bangi balabye akatambi ako babadde shocked nga tasobola kuddamu kalaba gwakubiri mu bino byonna obanga olina business partners bokola nabo abantu abakwesigisiza obalangire bangi nnyo kino kirekawa mikwano gyegyo naawe ng'omuntu already nga bwegambye nga sinatunuulira nnyo ba business partner benkola nabo natunuulidde nnyo family yange some of them they are in souls kitegire ne bwe nagezaako okwogera nabo ne batereera kati so bwe mba nakwasaganyiza family that means even my businesses nja zikwasaganya but bo bategedde amazima ne navuddeyo mbadde nvuddeyo okutegeeza abantu abo abalabye akatambi nga kalabidde ku simu ya muntu bantu bangi tebalina smartphones naye nga ye alabye akatambi wano n'alinnya taxi nga badde adda Masaka taxi yonna n'agitegeeza ekiboozi n'atuuka e Masaka mu tawuni n'akibunya okitegeera omanyi tugamba nti social media zidduka naye omumwa gudduka kitegeera kati waliwo omuvubuka yaze ku live yange ng'ayogera bingi mbu simanyi agenda wekebeze biki ne bamunnyonnyola kozi nabaddeko ne ba moderator bange ne bamunnyonnyola n'avaako ng'akitegedde naye mu ngeri gye yazze ng'alaga nti nze gwe bakoze eki gwe bamentioninze kati so kyembadde nvuddeyo tereezaamu awo abantu bonna abali ng'ebirowoozo byonna bamanyi ggwe olwotambula balugamba ggwe bovuddeyo okunnyonnyola n'abankubira amasimu nga sibamanyi cause just know we share our numbers on social medias balekera awo like nze kagamba ekintu kimubadde sibiranko mweno mbeera ngambira ku bantu n'essimu zivuga nnyo n'ogatta psychologically n'ogatta ebyaddala
kati amasimu agankubiddwa ku WhatsApp yange ne bwe njikulaga bulazi obuka message emu ng'eddako erimu ka video oyinza mukola ki si omanyi bagamba alitisa munne ekitala alitiwana kitala nze nga nze sina kyenjagala mumukola yaki huishi mbulina ne kasitamba nga nsobola okunyonyola abantu bange ne bakitegeera naye luliba olwo social media yini gyeyayiseeko okutanishinga abantu abamu mu mannya gaabwe agazze wansi naye luliba olwo kwe bajja oyita ate yafunemu kinene. Tolowooza nti nno maybe olinayo omuntu bwe mulina obutakkaanya naye nga yamuseetinze akola ekyo? Ivan ebyo bibaawo but me what I am green sagaliza nko muntu kibi ye bwabanga gyali nga njagaliza ekibi it's okay alhamdulillah. Mu bantu bwe mukola nabo ne social media abaana abamu bakayanira numbers ku TikTok tolowooza nti nno wayinza okubeerayo omukubbo? I won't mention anyone because sina gwe mmanyi ne bwabanga gyali yeekube mu mutima kubanga ffe twali tujja tetulina gwe twanyigiriza ffe kuyitawo twalaba wali space we twagenda kati sogo obola bango linye taxi batise bana bayise mu average abantu 14 ate nawe noyagala bakugattemu bola banga taxi funa boda ogobe taxi bwena jjamu omuntu olinye. Okay. Omanyi wano mu Uganda twagana okukize etteeka lya misuse yeah twagana dikkiriza naye nze nandibadde siri wano nga clarifyinga kwezo nsonga yandibadde ali mu court nga were nemba n'emisango gye okitegeera nekyo njalo gamba maklini nti bwabanga anoonya numbers obanga alina kyanoonya asooke yetunulemu okitegeera cause ne waba alina ababrother balina basista be asobola banoonyerezaako erinnya bo baba ayonoona nga tanatumya family z'abantu zaagala kuwonoona okitegeera cause we have a lot of tufunye olugendo lunene nnyo okutereeza family zaffe tuve mu family tutereeza ab'emikwano just know nga bw'omanyi kati ensi yakyuka osobola okubeerawo nga mikwano gye gisinga bawala bwe bawulira kino you're losing them okitegeera bagamba tutandika tutya okubeera noki n'omuntu bw'ati okitegeera nabo bantu neŋŋamba kampuni zenkola nazo nga bw'ozimanyi bagamba we can't work with you okitegeera kati so ebyo bintu bye yakoze akwate essimu ye bwe yagikoze addemu aclarifying ekyo yabadde ategeeza live tekyamaze cause video yadduse nnyo ate live teyadduse buli yabadde ku live yatemyemu obujasibu pati bwe yabadde ayagala addemu aclarifying ku kyeyayogedde bwe kiba nga kituufu kyeyayogedde ng'abantu byegeseeko nabo balwadde fine that's life kati kagamba ekintu kimu for me what I know Silimu kiba kisiraani. It's a cast. Yeah, it's a curse. Silimu nze kyemmanyi cause nze kyemmanyi ku bavubuka bangi they go in for something nga tebalina protection yona naye mukama baakubonereza okufuna ekyo ekirwadde. That's what I know nze nga nze ndowooza yange. So baba tebasse muntu okubanga balwadde ne nabo baali tebamanyi nti makiliniki ye nga bwagamba Silimu gamba nti mulwadde ye nga bwagamba nti mulwadde naye nga ate ku live Avuddeyo n'agamba si mulwadde kitegeera kati tumanyi kikigenda mu maaso Avuddeyo n'akola video nga agamba mulwadde n'amala n'akola live nga agamba si mulwadde. So bw'aba yayogedde nga kituufu abantu beyegatta nabo balwadde nze sibalinaako buzibu kuba sina gwe nalimbaddeko naye buzibu lwakuba kyasize okunnuma omuntu gwe yayogeddeko mutaawe is a married man. Olaba nze akyali mu relationship just ya dating ndi ku pressure olw'omusajja omufumba alina n'omwana nze obulamu bwange sikolera public naye abantu abandi close bakimanyi kati Ivan bobo kimanyi nti siri mulwadde lwaki njagala okakasa omuntu w'e Masaka avuga bode Masaka anti yagenda okukola ki it's okay bwe nali nzija nasooka mwebuuzaako yagenda okujja mu show yo era agambe bannayoyo mulamu naye bw'obeera bagenda kumpa ki ndi mulamu bagenda kumpa ki okyali muvubuka future yo ntangaavu omuntu oyo ayinza okuwa business mu myaka 5 okuva kati kyembuuza nti ye yagenda okugamba nti oyo omuntu mulamu abadde antegekedde muwala we nedda nti ba ex ye
gali madani natuka je nalindaga Tunatuka anko. natuka So anytime from now Ivan ngabe tutudde wano era tujja tuulawo ninga tuli mu saloon nga tuli mu dduuka lya masuuti era ngomboza ebibuzo bye bimu okunego mbati toli mitinze namba yegenda ejja mu inbox yo munanga Ivan ne kakati waliwo empyezze ne kiva gy'oli gwe kusalawo mu mutima ositegeera kiva gy'oli kusalawo mu mutima abavubuka abalwawo salawo sooka obampeera amagezi yensonga laki tutomera omuntu mu bulamu alina obuvunaanyizibwa ye muntu gwolaba ne bwaba muto mu myaka nenge ebikolwa bye byawukanamukko ositegeera Ivan bwe weeyisa kati si bwe wali weeyisa emabega ositegeera kati omuvubuka atannafuna muntu gwatadde waka sirimu bagamba papape bafune mujja ofunira omukyamu sooka weetegereze atannafuna ssaawa zino ye muntu gwolaba ng'akyali jampe ali lawuze